yali abaddeko olunaku ng'akola ekikolwa kye bakola ekyokubanga bajaganya amazaalibwa ag'omubaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. So baganda bange ab'ebitiibwa, mbeera nga mbakubiriza tugoberere nnyo omubaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama mu mbeera zonna. bwe tuba nga kituufu twamukkiriza tumugoberere nga bwe yabeera nga akola eddiini Allah bwe yagala tugikole. Ab'ebitiibwa, tusaba Allah museeko ebyengera n'emirembe. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Baganda bange ab'ebitiibwa, mbakuutira nga nange neekuutira okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Mbakuutira nga nange neekuutira okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Buli muntu lwaba ne taqwa, buli waba nga atya Allah subhanahu wa ta'ala mu kifuba kye, kimuleetera okulongoosa emirimu gye gyakola. Olowooza bameka abantu abali mu kalagi wano nga tebasobodde kusaala swala eno y'amagharibi? Bameka abantu abali mu ggwanga lino, mu nsi eno yonna, nga bwakakeerera ku makya tebannayimirizawo ku ssala? Naye nga bitonde bissa, bitonde bya Allah tabaraka wa ta'ala. Abakyala mulowooza bameka bemuyiseeko ku nguudo ebyo mulese mu bifo bye muwangaalira nga talabanga katambaala, musiraamu si musiraamu, nga teyeebikkirira mu buwangaazi bw'atambula ayita bwereere? Bameka? Olw'okuba tuyinamu akatya Allah. Ensonga lwaki osanga omukyala budde bwakasana nga yeesabisa ebyambalo by'obusiraamu nga si lwakuba ntawulira bbugumu naye nga anoonya kusimisa Allahu jalla jalaaluhu. Yensonga lwaki nti osanga omusajja abantu enjala ebaluma ng'emmere agiina mu nnyumba naye ng'agamba nasiibye. Abantu baleka emirimu gyabwe ne bajja mu duruusu zino ne bajja okuyimirizaawo essala ku lw'ensonga beeraliikirira Allah. Bwe naaba sikoze kino Allah ngenda mumugamba ntya? Bwe naaba sikoze kino Allah ngenda mwanjulira ki? Naye kye baganda bange basiraamu, ekituufu tuti Allahu tabaraka wa ta'ala. Bwe kibanga omubaka alayhi salatu wassalamu okutya Allah yakufuula kitundu kusaba kw'okw'olubeerera, yagambanga Allah nti Allahumma inni as'aluka alhuda, ayi Katonda wange nkusaba ompa obuluŋŋamu, wal afaafa, ompembeere n'ensa. Allahumma inna as'aluka alhuda wattuqa, ompa okutya, wal afaafa, ompembeere n'ensa, wal ghina, era Allah nkusaba ongaggawaze. Rabbul alamin, ebigambo ebyo byalabikiranga mu du'a ez'omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Nekyo baganda bange, tusabe Allah tuwe okumutya, tusabe Allah tuwangaale. Omuntu atya Allah ne wabanga akoze ensobi, omutima gudda mangu naga nti nsobezza ne yeeneneza Allah subhanahu wa ta'ala. Saba Allah ateeke embaddo abamutya. Baganda bange ab'ebitiibwa, nabaddeko we nabadde nendaba ka vidiyo. Siraamu omu yagambye nti seeka nakuba nti byayogedde kale biyinza okunzitoowerera ate okugamba nti seeka. Naye omusiraamu omu alina we yabadde naga nti obusiraamu tebuyina wonna bwe buganda muntu kuwuliriza musiki, kubanga musiki mu bigambo bye nsaba Allah anjogeze byayogedde nneme kwongerako byange, kubanga musiki Allah yennyini yamussa era nga amwagala. N'agamba nti Qur'ani yennyini engeri gy'esomwamu esomwa mu mbeera ya kuyimba, era singa ogisoma n'ogijja mu mbeera eyo giyimba, okwagalwa tekujja eri bantu eri Qur'ani. Singa osoma noga nti alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim maliki yaumiddin paka gyekoma nti okwagala tekujja eri bantu. Naate singa ogiyimba buyimbi
alhamdulillahi rabbil alamin. Nti awo abantu abeera bajagala nayogera nga bwe yayagadde okwogera. Naye nsaba Allah, osabanga nnyo Allah akulungamye. Akhiri karim, Allah agenda kuleeta abantu ku lunaku lw'enkomerero nga tebaali bawalimu, tebaali bashekhati, tebaali bamirati. Allah abayimirize mu maaso g'abawalimu. Abawalimu beegomba abantu abo singa baalinga bo. Okimanyi nti eriyo abantu nga si muwalimu naye ng'atuula wansi n'asomesebwa ensonga n'avaawo ng'agambye nti ayi Allah ŋŋondeza mbadde nkola ensobi eyo sigenda kuddamu kugikola. Ng'ate eriyo omuwalimu ng'amanyi n'ebigambo ebyo we biri n'ebisinga ku byogeddwa nga ye agamba nti kale ekyo nkimanyi naye nze ng'omuntu sikikola. Wallahi nsaba Allah atuwa okumutya. Abantu abasinga mubalaba mu makanzu ne zijiribaabu naye nga tebalina taqwa Allah. Okwogera ku Allah obulimba tekibazitoowerera. Tafunamu nsisi yonna kufulumya kigambo nga Allah takyagala. Singa akizula nti waliwo akabinja ku bbali wano nga koke byagala. Olwaleero music mu mitima gy'abantu abasiraamu n'abatali basiraamu akavalinze paati nnene oba oliawo n'okusinga Quran. Tolaba n'abasiraamu abakozesa music ne Quran bw'aba ali mu biseera bye eby'eddembe ng'ategeera assaako music oba ntegerekeka. Bw'atuuka okwebaka n'agamba omwana anyali nanye rediyo nze Kasumba tambuza oteke mu paalo njagala kwebaka saagala kwebaka mu music yaliko ne batekako Quran agikozesa nga antidote yakwebaka. Bwe basaako Quran n'awuliza eddakiika nga 3 neyeebaka bwadde engulu ng'ekyaliko n'akunukkiriza akalediyo n'atambuza n'azza mu mawulire essaawa yaweze edda n'emu n'awulirizaamu. Bw'aba ategeera assaako byayagala kasita amala okuggibwako amagezi n'agamba nti era mu Quran njagala kwebaka. Bangi mu baana b'Adamu wallahi Quran baagisenguka baagala ennyimba. Okimanyi waliwo omukolo gwe bansindikidde ka vidiyo abaabukedde TV bakavalinga. Abasajja abasalafu baagenda okuwasa ne batuuka mu maka gye baali bagenda okuwasa nga bakola nabo endagaano temututeerako endongo nga bw'omanyi obwononefu bw'abantu. Subhanallah wala hawla wala quwwata illa billah. Kyebakkanyako tibane temutukubira ndongo kubeera tubikola buli nnaku ne mugamba famire bannange tujja naye tuli basiraamu tubasaba temuteekawo byuma. Ne bagamba no kale tugenda biteekawo just kwogererako nagati masha Allah. Obalabanga mutuuse ne basirisa nga babadde ku ground bedda bawulira ndongo bwe mutuuka ne basirisa ne beekubyakubya obutaali awo kasita mutuula mu ntebe pata ng'olyaga nti giseeko kale bafulume. Era tugenze ku mikolo mingi ffe abatakolagana na music olwokuba tuli basiraamu ne bamututeerako lwampaka. N'egimu ku mikolo gy'abawalimu abazadde b'abawala baagyonoonanga olw'okuba nti baagala kukosa bawalimu bano n'akuba music kifuba. Era baaninya ku mwalimu omu taata muto yali ali ku nzikiriza ntuufu takkanya na music nga Allah bwe yasomesa. Taata nnyini mwana nga music yamwagala. Taata n'agenda taata muto n'ajjako emizindaalo. Taata nnyini mwana n'agizzaako bakikola emirundi ng'esatu. Paka taata mutole yagamba nti subhanallah tugenda kulwana kati bulwanyi lwa music nga nnyini mwana ayimiridde awali omuzindaalo agamba muganda we nti geza osembere ku muzindaalo guno ngenda kukuba nenge kibalwanya jako music zaako music. Abako bano ne bagenda okuwasa ne bakola olutalo kati nedda tetugenda kuyingira kuliko music. Mumugjeeko terujja kumujjako mumugjeeko terujja kuyingira. Bagenda olaba ng'embeera ennyinyiitidde ne basirisa ebyuma ne bayingira ne bakola emikolo. Kalika vidiyo okalaba buli kimu kyali mu busungu mu bukyayi
ngolowooza tebazze kuwasa bazze kulwana nga nabalowooza tebazze kuwaayo muwala bazze kunyaga bunyazi bintu bwe baamala nga bali mukola mukuwoowa ne bamanya kati tubatayizza bali mukuwoowa ne bakaka lazima ne bakuba music nga ebewera enkolokooto kyennoonyamu kikino omusajja nayimirira ng'omukolo guwedde oba kavidiyo nakabe kakomye n'avumirira ekikolwa ekyakolebwa abako ku buko okwetyanga n'okukola akavuyo olw'okuba bataddeko music ekikolwa kyemukoze temulaze empisa era temukiddangamu awalala abyogera alina ekirivu esinga ekyange nalinze adde ku saidi b egamba nti bannange nammwe abawafumbiza abaana bwotegeera nti banno bwotegekera bali ku nkola ntuufu bali ku busiraamu lwaki mubateerako endongo ey'empaka yanenyezza wali ng'enduulu eraya tebalina mpisa bononefu subhanallah tutuuse ku mulembe ng'aziyiza music bakuziyiza ne bawagira music olwo newe nali wamu ku mukolo sijja kwogera kifo nga amaka gali ku masjidi nannyini mukolo ye nannyini masjidi ebyuma ebyomukolo byasimba ku nsonda n'ensonda ez'omuzikiti wallahi endongo nevuga ng'eringa eri ku kyaki endongo nevuga ng'eringa eri mu kisaawe nga bali mu kirabu naye nga bali ku nnyumba ya rabbul alamin kubakubira endongo baganda bange basiraamu olw'okuba nti percentage ennene mu nsi ekkiririza mu nnyimba tekitegeeza nti allah akkiriza ennyimba allah yatuuka n'okugamba omubaka nabi muhammad sallallahu alaihi wasallama nti aya eri musatu yasin egamba etya wama allamnahu shi'ira wama yanbaghi lahu tetumuyigirizaako kutontoma si muyimbi tekimugwanira omubaka alayhi salatu wassalamu yali kilasi nene si levo ya nnyimba ezo ennyimba oziraba si levo yammwe omuntu atulako mu darusi n'owulya ku bigambo bya allah n'owulya omubaka yagamba alayhi salatu wassalamu n'olambuzibwa ku jjana n'olambuzibwa ku muliro toli levo ya nnyimba tewali muyimbi kyagenda kwogera nga kyamagezi nga allah teyakimensioninga before nga weetali muyimbi kyagenda kwogera nga kiziyiza nga allah teyakyogera before omuntu aba asazeho obusazi kukolagana na shaitaani n'alekawo allahu tabaraka wataala omuwali muovaayo kya n'ogamba nti allah yennyini yateekawo ennyimba nti era qur'an eri mu mbeera za nnyimba la abadan okusoma qur'an kyawukana ku kuyimba wallahi si bye bimu yadde n'akatini ayimba aba ayimba n'asoma qur'an abeera asoma era qur'an yakonfusinga nnyo abakaafu yatabulatabula nnyo abawarabu kyekitabo kyokka nga mu nsoma mwe kiri tekirinayo kinne waakyo kirala qur'an era wallahi bwebeera esomwa n'atali musiraamu noona atawulira byegamba bw'aba asoma nga agisomye mu ddoboozi eddungi wallahi awulira nga tayagala asoma alekeraawo zimu ku mbeera allah mwe yagikolera nti neweebeera esomwa kitabo kyangu kyakuteeka mu bwongo okusinga ebitabo byonna ebisigadde ebiri wansi w'enjuba baganda bange basiraamu ekituufu allah tabaraka wataala yafuula music nti ali haramu era omubaka nabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yafuula music nti ali haramu basahaba ridwanullahi alaihim batabi'i bafuula music nti ali haramu abamanyi bonna baimaamu abana bafuula music nti ali haramu abamanyi bonna ab'obusiraamu biijimaa bagamba nti music ali haramu era sahaba omuku banene abavunuzi ba quran ibuni abbas radiyallahu anhu beeravunula aya eri mu suratu luqumani sura ya 3 aya ey'omukaaga allah yagamba nti audhu billahi min ashaitani rajim
wa minan nas waliwo ne mu bantu man yashtari lahu alhadith abantu abagula emboozi ng'emboozi ezo ekigenderera kyazo kubalabankanya nga tezirina makulu liyudilla an sabilillah bighayri ilmin zisobole okubabuza obajja ku kkubo lya Allah awatali kumanya wayatakhidhaha huzwa ne babeera nga bakwata nga basinziira ku kumanya okwo okubeera nga ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala babifuula ebyolusaago. Abantu bajja ne baaniriza music mu bulamu bwabwe n'abaleetera okulagajjalira message Allah gye yabasiza okuva gyali rabbul alamin ulaika lahum adhabun muhin. Allah yagamba nti abo nno be bagenda okufuna agabonerezo aganyomesa. Newankubadde tulina baganda baffe abasiraamu abazuula okulya kwabwe nga balina kulya mu nnyimba mukulya mu bivvulu n'ebirala nga boolaba nti omwenge guli haramu, ng'embizzi bweri haramu, ng'okubba bwe kuli haramu, obwenzi, riba, shiriki ne music ali haramu. However much nti abamulimu balina ke balyamu, balinamu obwaserebu, balinamu obusente bwe bafuna abazimbye amayumba ali haramu. Era bwe banasinkana Allah ku ntegeera eyo Allah agenda bavunaana rabbul alamin. So baganda bange basiraamu nga bwe wamatiza omutima ngati ndi musiraamu sitirya mbizzi, abange matiza omutima. Omusiraamu takolagana na nnyimba. Ennyimba si levo yammwe, si sayizi yaffe abasiraamu. Era oyo omuddu eyavuddeyo n'annyonnyola ensi obulungi bya music. Omanyi Allah mbeera annyonnyola ebika by'abawalimu yatugamba mu Qur'an wa idha qila lahum, waliwo abantu ate nno bano abantu Allah beyogerako waggulu yagamba ilahukum ilahun wahide, katonda wammwe ali katonda omu. falladhina la yu'minuna bil akhirah, naye abatakkiriza nkomerero falladhina la yu'minuna bil akhirah qulubuhum munkira, emitima gyabwe gitamwa ekyokukakasa nti Allah ye katonda waabwe yekka. wahum mustakbirun, ne babeera nga beekuliza ku mateeka ga Allah. wa idha qila lahum, bwe bagambibwa maadha anzara rabbukum, katonda yassizza ki ku nsonga yonna ebeera eriwo, Allah yagamba ki ku nsonga fulani, qalu baanukula nga bagamba asatirul awwalin, tewali kiryawo kyamakulu bugero bw'abaasooka njabbo kyanjakwa asatirul awwalin nga bagireka bujerezi. ni Allah agamba liyahmilu awzarahum, bagenda kwetikka engugu zaabwe kamilatan yawma alqiyama, nga zijjudde buli ke baakolanga Allah agenda kabapakirira mu ngugu zaabwe. wa min awzari alladhina yudillunahum bighayri ilm, ne mu ngugu zaabo be baabuzanga batalina kumanya Allah agenda londamu bano bye bababulizangako abiteeke mu ngugu z'abawalimu abayimiriranga ku mimbali okusiriwaza abasiraamu nti Allah yagamba kino nga Allah yagamba kirala. Allah subhanahu wa ta'ala abantu babeerawo nga bayagga nga bawulira bali ku kisenge, kuba oyo musajja gwenjogerako yavuddeyo n'asiriwaza abantu mu Allah akkiriza music. Yagambye nti batadde abantu ku bunkenke, right? Abantu kasita balagajjalira amateeka ga Allah, Allah ateekawo amateeka mu ddiini agabagambibwa, emitima gyabwe ne gyeraliikirira ne badda ku Allah. N'abagamba naye wamma temufaayo, nze seeka wammwe wendi, music talina buzibu. Allah kyava agamba buli gwe yayita nti tofaayo n'amutwala mu bujeemu, Allah agenda kutoola mu mazambi gaabwe be yababulizangako agatikke ku minzaani z'abana ababuzanga.
Allah n'agamba nti liyahmilu awzarahum kaminatan yawma alqiyama wa min awzari alladhina yudillunahum bighayri ilm ala sa'a ma yazirun. Allah agamba nti ng'engugumbi gye bagenda okwetiba ku lunaku lw'enkomerero. Baganda bange basiraamu, waliwo abawalimu nga omulimu gwabwe kuyisaawo bigendererwa byabwe, nga we balaba amateeka ga Allah bagajerega. Ulira aya ulira Allah subhanahu wa ta'ala mu ssuula gye bayita Saba. Allah ayina embeera gy'atunyumiza egenda beera wakati wange Sulaimaani nammwe abasiraamu. Buli muwalimu waali yawma alqiyama eno embeera agenda gituukako ye n'abo be yasomesanga. Era zino aya zendeeta zeetaagisa omuwalimu aggule amagezi akakase nti byagenda okwogera ku Allah byebyo Allah bye yagamba oba bye yannyonnyola omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naawe awuliriza asoma ku muwalimu okolagana n'omuwalimu ng'oli mwegendereza, kubanga eriyo ebigambo bye twogera yadde nga toli muwalimu noga naye newankubadde naye maama kange nembuuze ku seeka gundi ng'olaba amagezi gaganye ensonga gyakuleetera olaba era wallahi bwe weewaayo n'onoonyereza ogonda okwezuula nga nali nkitegedde bubi omuwalimu yali mutuufu, oba nali nkitegedde ng'ekituufu naye omuwalimu wange naye koolwo yatanwa. Nga omuntu wajja okukusaba ssente z'okwewola ne mukkaanya naye ate oyita omulala omubuuze gundi oyo omumanyi nti ali atya mu kusasula amabanja tya kati emyaka ena namuwoolawo omutwalo naye n'essimu yange tajagikwata. Subhanallah. N'Abaganda bagamba nti obuteebuuzabuuza butambuza amazzi ekiro. Era ekyo bakireeta lwa experience nti weba oyingira mu nsonga gyotamanyi fuba olaba weebuuza buuza, obuuza kwono n'obuuza kwoli ogenda olaba nga Allah akuteebesezza ategeera ensonga nti badde ngenda okukola ensobi. Naye obuzibu bwe tulina bw'oba oli mwagazi wa music seeka najja n'akulimba kuba yatuuse n'ogamba nti basahaba baali bawagira music, batabii bawagira music, ijmaa eyabo walimu bawagira music. Subhanallah. Nga Allah subhanahu wa ta'ala yatukakasa nti ashuara abayimbi ababagoberera aya yegamba eti washuarau yattabi'uhumul ghawun. Abayimbi gwe menya amanya g'abayimbi bonna oba ayimba bya kisiraamu oba ayimba byatali bya kisiraamu oba bya kisamizo bya mu kkanisa kiri nti muyimbi naddala bano abayimbi bawale waffe Uganda mulimu mbu abayimba music w'ekisiraamu mbu nga bo bakuba mataali noonoonye kye bayita ettaali ne kikubula nga singa onaasirika abadde ayimba ebyekisiraamu noona ayimba ebya kyaki n'asirika ne kusigalako ndongo tosobola mmanya ndongo ya musiraamu naya kyaki ng'olaba zonna de yakola ndongoozi naye mbu yayimba bya kisiraamu onayimba bya kikatuliki. Ani yabagamba nti ffe abasiraamu tulina ennyimba? We don't need not that class. Tuli class nnene nnyo, we are beyond that. Abayimbi basema, Allah agambye nti abayimbi ababagoberera basema na bannama. Sema sigamba sema kula, sema ungu oba bannama ungu. Kuba omuyimbi ye muntu akutabula. Leero mmande ebyomukwano nabikoowa kulwokusatu kenafunye n'omuzudde olwokuna abasajja mbwa kani webuuza subhanallah tutwale episode ki njagala ojje mu ddiini yaffe olondemu omuwalimu ku bamanyi abakutukulembera kale genda ku nabbi yennyini alayhi salatu wassalamu nayogera ku bintu ebiraga nti nabbi semawungu
wallahi Allah yakola Quran ina sura 10 naye wallahi buli sura eyogera kyayo naye tewali sura etomeragana na jinne waayo. Allah mumanyi Quran kilasi nene era wallahi mwesiimye mwe banna kilasi ya Quran. Eriyo bannammwe abali ebweru nga kilasi ya nnyimba. Paulo Kafeero teyabayimbira akayimba, yayimba oluyimba oluvuma nga luvuma malaika ya Allah subhanahu wa ta'ala. Oluyimba olwawalumbezzaaya yali alwolekeza malakuli mauti, naye abantu olw'okwagala ennyo ennyimba ne masimu mwekali akayimba akavuma malayika. Nga mu suratul Baqara ndowooza aya ya 10 Allah agamba wagambira abalabe bazi malayika, mukama wange buli olaba ntagala mba ngamba ggwe. Allah agamba nti abantu bonna abalabe ba Allah n'omubaka we ne malayika ze ne Jibrilu ne Mikail fa inna Allaha aduwwun lil kafirin. So kompa amatini gayo mala okuvuga mwawo. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibrail wa Mikail fa inna Allaha aduwwun lil kafirin. Gukasitawe Allah akugerera malaika emu nekunyiza mu mirimu gyekola n'ogigulako olutalo nga Paulo Kafeero lweyagula ku malakuli mauti, nga lwolaba abaanisi b'emmwanyi lwe bagula ku malaika Mikaili ereeta enki. Nabuuza naye nenkuba erimu amagezi nakanika emmwanyi kati ate jezungu obwedda tujagala tereeta zimba. Olabaddeko awantu nga Allah alina kyatumye enkuba okukola, mugendeko mu malimiro mujja kutegeera Allah. Naliko mu nnimiro Allah n'atuma embuyaga subhanallah nekwata emiti. Omanye omuti kati n'otuma Abdulaziz oyo ne muzeyi wange ono bakanyama bano 3-4 bagende bagutunuze sayidi emu ku mikono gyabwe tebasobola gukwata ne gudda sayidi emu. Allah yatuma mbuyaga nekwata ekibira kiramba nekikola bweti nga nenga lwekola bweti ekutula papa ebitooke waggulu ku ttaka. Rabbul alamin mbuyaga erese enkuba ate webeze okukola mission bwegimala ng'esitula. Gwe nolowooza mbu enkuba ebeera njerere. Enkuba nekwata emiti nekuula gino negireka gino negikula negireka negenda. Kati Allah subhanahu wa ta'ala fabakkiriza yatuwoninga. Waliwo operation ezibeera mu nsinga maneka waliwo ezikola emirimu egyo nga zitugamba omuntu olw'okwagala ennyimba oli ne waayimba ekinyiiza Allah olw'okuba yatamiira music agamba masha Allah. Kyova nti olwaleero era abasiraamu nsaba Allah ateke mu basiraamu kongo atujje mu bijjulungu, kuba kizibu osanga kati omuwala afumbirwa n'ateewaayo kwolwo kujeemera ku Allah. N'omusiraamu yali agenda fumbirwa mukwano gwange wallahi nga sirabanga ku mutwe gwe. Allahu akbar. Kwolwo tuba tutudde ku mukolo n'ayingirawo nga enviiri nenga subhanallah omukolo guggwa nemugamba naye musiraamu naga seeka kyabadde kyalumu kyawedde nja kwenenya subhanallah. Omaze emyaka 15 emyaka 2 nga weebikkirira n'otuuka ku mbaga gy'osabye nga Allah agituuse neweeta kyalumu for whose service. Osavinga Allah kyova weeyambudde oba kati mukadde ako osavinga shaytan. Watyanga weeyambudde Allah asazizaamu endagaano ze naawe. Tutuuka mu bufumbo wano batono abakoze ku mbaga ezo eziri haramu ne batebenkera n'abakyala batono muzukusa n'ekiro nakukuba oba takukubye nakuyiira amazzi oba nakusooza era azukka ekiro tokyazuukuka. Singa sikuswaza bantu singa tugamba kati buli azukka ekiro ni ku mukono. Allah yabitujjako dda kubanga mu bintu byaffe byonna Allah twamugjamu. Olaba abantu ku mbaga abayombera ennyimba nga basiraamu bankofiira. Nina aya zendaba buli nnaku nga Allah azindaga minal jinnati wannas buli nnaku ndaba omulimu gwekola mu bantu.
walawo omusajja omusaaza wa Suarez ng'ejjinya liri mu mutwe gwe lizitowo singa ky'omulowooleza ayomba mubizeeko mujja biteekako luno nakula waliwo omusiraamu gwe baasibira mu kisenge kye olabika osaaga ne sitaani namugamba omukazi yagamba bba Haji omusango gwonna ogw'ennyimba Allah agubale ku nze ne bamukuba mu kisenge bannange shaitaani omukyala baganda be abaana baggalira muzeeyi mu kisenge n'abeera mu ddinisa bw'ati nga mwalabire omukolo ate wenayogera ekyalo mugenda kucyankalana kati ate mbanasa okwasa amannya g'abantu omukolo paka lwe gwaggwa n'agamba kansanga ng'agayise ndi munaffe era ndi mukwata mpola ngezaako okukola ng'omubaka nabi Muhammad sallama naye ate nina wenkoma ojja mpola kasita ojja speed onzigalira otya ku mukolo gwayo era nsaba Allah mpangaze ngabe ku baana era abasiraamu abaagala okukola emikolo emisiraamu kuba kati haramu akyasinze ku mikolo asookera ddala nnyimba bwe zimala okuyingirawo ekiddako kuzina abakyalo balaba Allah yabagaana okuzinira mu maaso g'abasajja abatabazira kufumbirwa naye omugole n'azina n'atinkuuka n'akyuka n'abuuka nga mugole n'omugole omusajja n'abuuka eneewere ne bazina ne bakubeeduwe n'omanya ddala nti amajinni gasazeeko dda akatundu kubanga buli nnyimba lwe zitandika malayika nga zeesega nga mayembe gasembera olaba nga taata aliko ejjembe liseka maama aliko ejjembe lyenyeenya omugole aliko ejjembe lizina ng'olaba amayembe meerere mu kidaala gwonna subhanallah kati n'omala oveera nobagati ombanga mutya Allah mbijjeeko bagamba tumutya naye tubizizzaako Allah nsaba atukyusizeemu ate abawalimu subhanallah abange music ali haramu naye obuzibu bwe buli mukyamunyumirwa ku lw'abawalimu abeenoonyeza ebyabwe naye zino aya ogamba ezinaggwera nga tonoonyeza omuwalimu omulala n'ova ku muyaayo oyo Allah yagamba bw'ati yauma alqiyama Allah nsaba etuuke nga ndi mukwano gwo guddamu amiina amanyi mu obuzibu bwe mulina edduwa temuzaagala tekuli kabani sisomye Yasini naye temwagala kumiinisa edduwa mumanyiriko Yasini yokka mutemufa ku dduwa ya nabbi mukasiteebaako Yasini aha abasiraamu mwagala ebintu olikasasoma newasoma Yasini nasirika ga nti kasiteebaddeko Yasini joli Yasini eriko aya emu naye saba Allah nzinamu atisiramule ekitutawaanya kwefuula abasiraamu naye nga tulina ddiiru zetuyisaawo ate mu buki mu busiraamu mu suratu Sabaa sura ya 34 aya ya 31 yagamba Allah waqala alladhina kafaru bagenda gamba abo oba ne bagamba abatakkirizani Allah subhanahu wa ta'ala lan nu'mina bihadha alquran tudugenda kukkiriza ki Qur'ani eyo wala billadhi bayna yadayhi yadde n'ebyo ebitabo ebyakka nga tennakola ki nga tennakka Qur'ani omuli Tawrati Zaburi Tawrat ne Injili ولو ترى إذ الظالمين موقوفون عند ربهم سنغونا أفنكم كسا نولا بكبالي زماني أبوالي ما بتبطل أبانت الدين نوكويسا بجنر رابيا نغباليمبا كمانغ والله يكجاكم منتونغا مونو نفكوليف نene ogambo chacho mbakalinga wagire nyimba sallallahu alaihi wasallam ono muli muyavaayo nakati ombaka inango muyimbiwe ali salatu wassalam bano bashiba beyambula omuyimbi alimu amagezi gwolabanga omuyimbi alimu amagezi ne Allah eyabakola yagamba kasita omutanjira mu section y'okuyimba taddamu kutegeera nze neewuunya omuntu ng'akyatudda nga wolaba tutudde wano mu muzikiti si tosobola kukola kikolwa bantu babeera mu bikaali kye bakola neno ali mu kikaali waba atuddeawo furiire nga tekuli music
tasobola kukikola. N'ennyimba bwe zitandika babanga abalinnyeeko lubaale gonna omuntu abadde azina nga yeewumbye ne yeeta, abadde azinira mu bulawuzi n'agikasuka, abadde azinira ku siteegi n'abuuka agwe mu bawagizi ng'amayembe galinnye ku mitwe gyabwe. Naye Allah agamba ku nnaku lw'enkomerero ogenda nlaba abantu aboononefu abawakanyanga eddiini, Allah agambye ne bamuwakanya mu buli kimu kuwakana nga bakutamizza emitwe gyabwe, bakotesa emitwe nga basirise inda rabbihim awali Allah. Kuba ku nkomerero tera tagenda kusirika. Wallahi Sulaiman nja kusirika, yate okusirika kwa ku nkomerero malayika limoti wogirabira womanyira nti kati kalebula akomye. Tosobola, tewali yaumal qiyama agenda vaamu ddoboozi byetukuŋŋaana nga waliwo ebyogerwa oli nayisaamu eddoboozi ne bagamba anyayogera. Ku qiyama tewali agenda buuzibwa anyayogera, kuba teri agenda kwogera illa biidhini rabbina. Kozi nga Allah yagambye kati gogamba ki? Wallahi tetugenda kwogera. Kankusigiremu akafaananyi. Yaumal qiyama omubaka alayhi salatu wassalamu yagamba ntugenda bba tuli mu bbaliro ffenna nga tuli bwereere. Ekitawaanya abantu ebiseera ebimu ngoye zino omuntu afuna takabbulu ayambala ejjubba bw'ati alaba nga ayambadde nabbi sallama n'ayogera n'ebitaliiyo olw'okuba yali ku muzindaalo munene, naye tugenda bba bukunya nga tekuli kagoye naka okuviira ddala katugambe nga pulezidenti. Nze ngambye buli muntu kibazo ffenna yaumal qiyama nga tuli mu bbaliro tuli bwereere, buli muntu aliko malayika emukutte mu maaso nemuvaako emabega. Subhanallah. Eno eri mu maaso ekuwalula mukadde ng'ogaanye otambula, evaako emabega oba oyagala kudduka supiidi ng'ega nti enteekateeka teringa bulowooza. Buli muntu n'amajinni agenda baaliko ebitonde bibiri mu bamalayika, emu ng'emuli mu maaso, emu ng'emuli mabega, ng'ali under arrest. Tokkirizibwa kukola kye batakukkiriza. Tugenda batukyaliawo mu bbaliro ng'embeera etabuse, enjuba esembedde, teri ayogera. Ng'omwana wo bw'ajja bino bye tubeera wano, omwana ajja nakkaabira n'omusitulako nga omulaba nga yeyega stagfirullah ng'okwatali eri. Tugenda batukyali awo tuwulire omusinde ogwa zimalayika nga zigumbuluka okuva mu ggulu erisooka nga zoolekera wali ebbaliro. Bwe tunaaziraba tugenda kusamaalirira. Buli muntu yenna asseeyo ebirowoozo tuzibuuze afiikumu rabbuna, Katonda affe ali mu mmwe, tulinze Allah atuggyewo. Zitugambe nti wabula mulinda ajja. Zigenda kutwetooloola nga zitukubisaamu abantu n'amajinni emirundi egi. Bwetuba nga tunaaba bukadde 100 zigenda bo bukadde mumeka? Obukadde ebi nga zigenda kutwetooloola nga olaba layiniza okukaaba. Tujja batukyali awo ekibinja kijja ekyokubiri ekyomu ggulu eryokubiri ekijja lya zimalayika zeetooloole malayika z'eggulu erisooka nga zizisinga obungi emirundi 2, ez'eggulu eryokusatu nga zisinga ez'eggulu eryokubiri emirundi 2, ez'eggulu eryomusanvu nga zisinga ez'eggulu eryomukaaga emirundi 2. Tujja batukyali awo ez'eggulu eryomusanvu zijje mumugenda okujjira malaku Jibuliru alayhi salatu wassalamu, Mikail, zi Israel, abanene bonna bagenda kujjira mu kibinja ekyo nga ebitaala byakaayakana. Tugambe nti masha Allah, omunene ayingidde. Tuzibuuze nti mummume muli Katonda waffe? Zitugambe wabula mulinda akola ki? Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Allah agenda kujja nga malaika zikoze nnyiriri nga zitwetoolodde. Tewali olugezigezi tulina olaba
wallahi twetenda lugezigezi olaba just oyingira mu class limu abaana 200 noyimirira ku mulyango ne bakakasa nti oyo abunasiri buli omu n'agamba munne nti tokolola kenda kuleeta obuzibu sajja wuuyo babeera abunasiri yakavaayo baga tuddemuuko balabaseka bbira nti totuula toyimirira sigalawo totuula ogenda tukubya omuntu omu akontolinga abaana 2 ogo wallahi kinaaba kityanga malayika ze ziri mu control ezina ebiwawaatiro oli zirina ajini ebiwawaatiro mathna eyafuna ebitini erina 2 wa thuratha eyafuna ebiddirira ku 2 erina 3 wa ruba olwoyaga lukaaga eji Jibuliru nga bweyimirira mu bwengulawo kyowaatiro kimu kizibu obwengula bwonna nene nnyo Allah ali amwogerako mu Quran yaga ti allamahu shadidul quwa yayigiriza Muhammad Kirimanyi Jibuliru alayhi salatu wassalam agenda kubanga afunze manyiza okufunga abasirikale nga bafunga mukama wabe wabaawo emikono gibeera wanwansi teyenyenya zigenda kufunga zonna nga zirinze mulezi wa bitonde kati abalimu abasabukanga n'ebigambo nga balimbisa Allah tugenda balaba yaumal qiyama ng'emitwe gyabwe nsaba Allah atujje mu balimu abo gwosaga awulira eneddu ojja gisoma onaabo bitegedde bino ebigambo ojja gisoma Allah yagamba rabbul alamin walau tara singa onafuna ku mukisa n'olabako singa oliraba idhi zalimuna abo bazaamanyi mawqufuna inda rabbihim nga bakutamizza emitwe gyabwe eri omulezi waabwe oba bayimirizibwa mu maaso g'omulezi waabwe Allah subhanahu wa ta'ala nga kino ekigambo kikimalamu amaanyi naye tugume Allah kyeyagamba nga bayimiridde mu maaso ga Allah yarji'u ba'duhum ila ba'd alqawl nga buli omu ayanukula munne abantu nga bagenda mu mawuledi bateesa era bakkaanya singa ojja n'obaga nti mannange omubaka teyakola mikolo egyo gwe bakugobera wala tuviire wano nga bo bateesa wamma googenda osooka woosomese nti bona amalo naasome qiyamu nti ekinaala ebakimalo kigira nti mukiteekano mu maaso nkoyo gobagananga nammwe bavubuka nti ye muzeeyi nga bakkaanya yauma alqiyama Allah agamba nti singa olifuna ku chansi n'olaba omwalimu ono yasiriwazza abantu n'ennyimba ng'ayimiridde mu maaso ga Allah ne bano abaawagiranga ennyimba nga buli omu addiza munne ebigambo nga mwalimu abayizi bagamba seka watusomera ku aya yagambanga music ali halali ekitukubya oli musiru nasoma ku aya wawuliramu aya musomo ogwo saasoma aya nemu nabagamba bugambe nti nimba nnungi naye tongattako omusango gwa aya ndeka wala wulika Abubakar uli akaawo nvako mukase nsaba Allah atuteeke mbagendo beera mu tenti nga tulengera abantu eminyina gibagwa mu nnyindo naye nga n'akadde k'ebbayo tekanaba kutuuka ddemu amiina okujjako ng'olirede okuyimirira wansi w'enjuba omusana gwaka mu maaso g'omwalimu wo nga omugamba bw'akugamba ate ng'akwegaana bayimiridde mu maaso g'omulezi waabwe yarji'u ba'duhum ila ba'din nga buli omu addiza munne ekigambo gwe wagamba nti nvaako ani yaliwo naawe we nagamba nakaka anti suratu Ibrahim Allah aleta khutuba eyakabwejumbira Iblis laanatullahi alayhi atakimanyi ono nti Iblis yetayagala bya nnyimba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abawuliriza ennyimba beewera nkolokooto bwe banatuuka mu maaso ga Allah nga bamugamba Allah ffe ennyimba twaziwulirizanga naye ng'oyo sitaani yatuwabya ani atakimanyi nti sitaani ku bikolwa bye tukola eby'okujemera Allah tesobola kukolako kikolwa n'eki. Wallahi neewuunya sheitaani yakola ezzambi eri Allah yagigamba vunnamira Adamu neerabira Allah agiragidde omunene neetunulira Adamu neegamba nze
ana khairun minhu, nze singa Adamu. Khalaqtani min nar, wantonda mu muliro, wa khalaqtahu min tin, n'omutonda mu ttaka. Nze omuliro nvunamira ettaka sisobola. Yeerabira oda yevudde netunuulira ni gwe bamugambi. Allahu akbar. Kyokka kyeyakola ebisigadde byonna tebisobola. Shaitani okuwuliriza ennyimba tesobola kuziwuliriza. Haramu ekole haramu nkolage ntesobola ziwuliriza. Okumanya ng'omuntu awuliriza ennyimba mubi osinga ne sitaani bweraba otaddeko oluyimba nga banna katono waawa wulira anti nze nsuna n'osumulula. كمثل الشيطان سورة حشر إذ قال الإنسان اكفر سوكو جيمبي نيغاريكو كمثل الشيطان كفانغنكو الشيطان إذ قال للإنسان اكفر. Mutsewa wegambira omuntu nti kola ekikola Allah kyatakola ki kyatayagala. Naam. Falamma kafara kasito saako oluyimba pata, kasito ojjamu omukyala empale pata, kasito ositula ettooke lya neiba pata, kasito okwata omutayima n'ogukiko wa boda mu nsingo we pa. Shaitani ng'egamba bino ebigambo. Wallahi eno aya digate ne suratu Ibrahim ogenda kutegeera Shaitani nti bye tukola tebinako busobozi no tutye tutya ku bakazi be wakambula bwekulabeka nti ate ono munene nosimusobola nze n'omu yannema yayina mukaaga. Bwekulaba ng'otudde ku ssente ze wakabba gati omusajja ono nga mugumu aze ne musola. Subhanallah, sobola nze kubba. Egambo ekya sheekh wange falamma kafar kasito okola ekikola ekyobujeemu qaala ng'egamba inni bari'un mink, nze nkweyawuddeko, nze nkwesambye. Mu kiseera ng'owalampa okubba TV y'omugaga ku kyalo omanyi nti yekuwa amagezi ojja kulinnya ku guno omuti olinnyo ku kikomera obuuke waya ezirika amasanyalaze ogwe munda. Omanyi nti yekuwa amagezi kasito ogwa munda ng'ate eddala liwadde osubira baayitutte wa neiba olikozesaako n'obula woddira. Inni bari'un minka ng'ekuta bannange yingidde ekya mu kikomo kale sibadde mubbi ng'olwo yeegenze ekulaseewaawo mu kaseera ng'otetenkanya okukola obwenzi ku mukyala buli kakodyo okakozesa ne bwagamba nti engeri y'okunfunamu jangu webakaawo mu bitooke ebisookaawo okukubaawo naye tuyiwawo amazzi netugayiwawo tofaayo nze njoggayiwawo nawo bawooli nebaga kuyira tonyega oba mugumu kasita omala okikola pata ng'ekubuuza kati wafuna olubuto olwogenze ekulaga ebizibu ebigenda ovaamu oba wakamala okikola ng'owulira omusajja akolola ng'enkolola eya nnyinimu nekugamba nti omusajja nno wuuyo ate mukinjaajo nfudde yegenda olwo ekulekera ebirowoozo kumba omusajja ayitawo omusajja makanika oba okyali kweta owulidde ekolola ng'owulira bajja boogera nedda ne mukwata ze tuga mutuge kumba emboozi evudde wala tebagamba tuga ggwe nomanidda nti wallahi bandabye era oyinza n'okuvaayo noga ti bannaye tetuga wendi wano nakubuuza ate gwani shaitaani egamba inni bari'un mink owaye nze nkutadde. Sheekhe tumalireyo mukadde wange. Subhanallah, wulira shaitaani inni akhafu Allah rabbul alamina. Sitaani egamba nze ntya Allah omulezi w'ebiki w'ebitonde. Sitaani wallahi byeyogera kyenabagamba ne bwogenda mu ssabo n'ofuna emmotoka oba togijje mu ssabo Allah yaba agikuwadde kubanga ne sitaani gye basanga mu ssabo ekkiriza nti Allah ye rabbul
alamin. Ne bwogenda mu ssabo n'ofuna omwana omulenzi ng'obadde ng'ozaala bawala, Allah yaba amukuwadde, kubanga sitaani ekolayo egambye inni akhafu Allah wan etya Allah thaniyan rabbul alamin, yalabirira ebitonde bye, nze siina kennina. Sitaani ogimanyi, omanyi mu kaseera nga bakozeeko ddaawa ne bagamba ti obanga osabira omugenzi musabire ng'omubaka yamusabira alayhi salatu wassalamu. Osobola okusaba ng'essala ewedde, osobola okusaba mu kaseera ng'ogenda opondooka obivaako. Sitaani nejja nekugamba naye ogenda bivaako naye akaceere. Oluusi oba oyitawo ku ddooga masijja kyama neesika akawoowo ne kasembera, nekubuuza ogenda lya muwogo mucere guli wano, ne Allah ajja kunyiigira. Wallahi n'okyama mb'okwesaasira n'ogenda oli akaceere, naye nga sitaani yeegamba nze ogwo mucere gweddiwa sikombako. Kulwaki? Inni akhafu Allah, nze Allah mutya. Lwaki mutya? Rabbul alamin, ye mulezi w'ebitonde. Mu suratu Araf Allah yali amaze ogivumbagatira, agambye ebitonde eby'amaanyi mugikwate mugisibe enjegere mugikasuke mu jahannamu, nejja ku mmeeza neefukamira. Katonda wange mbadde nkusaba tukoleyo akalagaano, ndekaamu akaseera k'osobodde Allah paka lw'onaabazuukiza mala okubazoganya, ngenda bazoganya. Yagamba thumma la yatiyannahum min bayni aydihim, ngenda balumba nga nva mu maaso gaabwe, wa min khalfihim, ngenda bava n'emabega, wa an aymanihim, nve ne ku ddyo, wa an shamailihim, ne ku kkono. Wallahi wala tajidu aktharuhum shakirin, ogenda basanga wabawa ebirungi nga tebabirinamu valiyo, nga bagabatukana na bitabakwatako. Omuntu Allah yamuwa Quran, abatali basiraamu bonna tebalina kibaluma nga Quran, ekitabo kya mirembe n'emirembe. Quran n'ogenda e Saudi nga bonna bagamba nti alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahi n'oba wakasiramuka omanya bali mu kusaala arrahmanir rahim maliki yaumiddin, omanya basaala. Njagala ove wano ng'oli mulokole supa kakongoliro eyawala ku Yesu nga balimba abantu, ogende e Japan nga kadde kasaala bakola kibano noonya wali kyaki, kumba oli mu kyaki mubuliza kyaki. Naye wallahi n'oba ng'oli mugayavu ku ddiini naye ng'oli musiraamu, n'ova ano n'ogenda mu Amerika tomanyi luzungu, nolat Allahu akbar Allahu akbar, wallahi nga adhaani ya Amerika ya Uganda atali musiraamu tatudde alwandagana na Quran. Naye Quran banyinyo tebakitegeera, wabula the issue is very simple. Bwe munaagigaana ne mwaniriza music, Allah agenda gireservinga weeri Quran, weeri terina buzibu. Naye tuganda tujja kugisoma terina buzibu. Leka tubere ku music. Abasiraamu bangi amasimu gajjudde nnyimba, bajjana ku media ne basimba amasimu zino fitina. Allah atugezesa, Allah atugezesa. Kankolage nti eno fitina yennyini Allah yatuwa amasimu gano, ezimu ku nsonga ezaagana amasimu kutukubya. Ogenda kukuba omuggo oba mu mugongo oba ku lubuto ng'ekikubya simu ng'ekikubya sente zo zibazimamu ekizimbe. Mu suratu yennyini eno yennyini gye mulaba mbatwalamu, tumalirize eddalusi y'olwaleero. Nsaba Allah agituwemu baraka, atufuule emikwano gye Allah. Nsaba Allah eyatuggulirawo ekikemo ky'okwagala ennyimba akiggale atwagaze Quran, kubanga teri muntu munna nnyimba ate nga munna Quran haramun, kubanga byonna mu mutima bitula mu kifeeki. Nga bwolaba ekidomola ekya litaazi 20 bw'osookamu amazzi litaazi 2 kyonna kyoyongeramu gali galina mmala kuyiikako kituulewo, oba ntegereka. Era olaba nga ekibaddemu litaazi 2 z'ositudde endala ng'oziye mu kidomola kya lita 2 kibadde kijjudde amazzi, ne ziba nga ziyiseemu 2 mu kidomola kyekimu, kitegeeza 2 agamu gayiise, 2 agamu ge gali mu kidomola. Kati gandibanga amata goyiyeemu ge galimu obanga amazzi ge galimu. Kati Allah tabaraka wa taala musaba atusengule ku music,
atwagaze Quran. Quran kyekitabo nga wosoma ennyukuta emu ofuna empeera 10. Njagala omuwalimu oyo Allah gwe yageredde najja agabattukanira mu bigambo by'eddiini eyagambye nti obusiraamu bwagala nnyo ennyimba. Njagala atugambye nti bw'oyimba kale wano mbaka afdalu salawatullahi wasalaamu alayhi yayogera harufu egi. Njagala yatugambe bw'oyimba akayimba kamu ofuna empeera bwe ziti. Mu busiraamu temuli mulimu nga gwa bwerere. Ate emirimu gye tukola gyonna Allah yatulaga ku nkomekerezo yotulagira yatulaga empeera yaffe. Njagala omuli nti woyimirira mu kisenge oba notekawo essimu yo wali nodiwetinga akayimba nti buli kayimba kopositinga empeera bwe ziti, oba onyimba akayimba buli statement oba buli paragraph empeera bwe ziti. Ani agenda okukusasula? Shaitaani teyina mpeera yabagambirawo. Allah yagamba bw'ati. Allah tuyanze okuba ngoyogerako naffe essaawa zino. Singa si Allah, singa kati omwalimu oyo atuwaludde nnyo. Osanga n'abantu nalaba bannange basiraamu mu ddengulu nalabako ku muzikiti ogumu ku mizikiti eminene mu ggwanga eryensi gye nsirikidde kuba gye mpangaaliramu nga waliwo omuyimbi bwe yabadde ashutinga vidiyo ey'oluyimba yagikwatira mu masjidi. Ffe totusiriwaza ne bw'oyimba mbu Allah ng'owaana Allah ng'oyimba si bitendo by'abakkiriza, bitendo by'aboononefu. Era baba bakyabankuuzaabwe za mu jahannamu. Abantu abalina ssente temukozesa ssente zammwe kugula muliro. Kulya Allah yagamba wano wama arsalna fi qarya, tetwatumako mubaka ku kaalo konna min nadhirin kumutiisa yenna kaalo konna illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun. Abakungu ku byalo ebyo mu ggwanga eryo abanene ku katundu ako ba mu kika bo bagambanga ffe byotugamba tubiwakanyiza tatubuulire twagala kumanya. Waqaalu ne bagamba nahnu aktharu amwalan wa aulada, nti ffe tulina ssente nyingi n'abaana nina bangi. Juma amajangu Hajara wuyo omulaba Mariyamu mashallah kati yomwogerako kyatubuulira ffe twamalayo dde ensi yaffe mashallah. Allah bagamba wama nahnu bimuadhabin, teragenda tubonereza mutuleke ku nnyimba zaffe. Alhamdulillah. Qul Allah yagamba baŋŋambire inna rabbi katonda wange Allah yabesitu rizqa liman yasha, agaziiriza emaali gwabakoze eki gwabayagadde, wayaqdir ate nafunza. Allah agaziiriza ate nakola ki? Nafunza. Walakinna akthara an-nas la ya'lamun, naye bantu tebakimanyi nti Allah yabikola. Wama amwalukum wala auladukum billati taqarrubukum indana, esente zammwe n'abaana si ensonga egenda bafula mikono gya Allah subhanahu wa ta'ala. Taqarrubukum indana zulfa, sire bigenda basembeza okumpi ne Allah subhanahu wa ta'ala illa man amana, okujjako eyakkiriza, wa amila saliha, nakola obulungi mu mirimu egyo mu maali ye mu baana be, fa ulaika lahum jazaa'u dhi'af, beba Allah bagenda okuwa empeera naye ng'agikubisizzaamu bima amiru kwe be baali nga bakola, wa hum fil ghurufati aminun, ate Allah agenda bateka mu zigoloofa mu mayumba agepanze kuganne waago yawma alqiyama. So baganda bange basiraamu mwabalina amasimu, omuntu alina akasimu ka Airtel 002 nga kakuba ekifaananyi kibange kirimu omuzira. Nam bw'okasaako Facebook nga kakafreezinga, bw'osaako WhatsApp nga kavaamu line, nga kasimu kalyawo very poor, too fake. Bo bakyali safe, Allah tenaba kubagezaamu muliro kubanga bali bubi. Naye abantu abasinga buli waliwo omusiraamu yambuuziza just of recent, I mean yesterday, jo yambuuziza naŋŋamba yangambye ebifaananyi biramula bitya mu busiraamu, nemugamba biri haramu ebifaananyi. Naye subhanallah, kati ate essimu zaffe kati zino ennene mulimu gwazo mulimu ki?
mbwambuuza simu erina omutwe 128 GB erina RAM 12 kati mbwe ekifaananyi na photoshop ekyusaamu balina engeri gyebamu ebifaananyi naye shaitaani erimba abantu alina ettama ddene n'agenda mu photoshop n'alisalako n'alowooza mbu yali mu ssimu ali mu ssimu mulala ali mu mutwe gwe kennyini amatama maki manene bajja ne beetuuninga amaaso ge Allah yagakola ngafaanana bwe gakyera nga malungi era yabagagala n'agenda mu photoshop n'ageerusa oba n'agamyusa neyesiiga ku mimwa n'apostinga akafaananyi mwe abanoonya abakyala ab'okuwasa kibazo wawasa Allah mukumira kweno wokubiri abanoonya abakyala ab'okuwasa bw'obanga owasa omukyala towasa mukyala ali ku ssimu kuliko abakyala balala nnyo omusanga fizikala ate mulala nnyo oyinza n'okulowooza nti oba ono tamanyanga nakoona ali mu ssimu nga baawukanidde ddala ng'entambula ey'ono ali fiziko eyawukanye ku ntambula y'ono ali mu ssimu babeera mu ssimu ne bakyusa ebifaananyi byabwe ne bagwira ddala mu aya ya Allah subhanahu wa ta'ala eri mu suratu al-an'am nga Allah alaga wasatu nisa al-an'am nga Allah alaga nti shaitaani n'engeri gye gyekolagamu n'abantu abo neetuusa ku kapasi tebalagira ne bakyusa okutonda kwa Allah gwe yatondanga mumpi mu ssimu ne yeewanvuya gwe yatondanga muddugavu mu ssimu ne yeeyerusa gwe yatondanga mweru mu ssimu ne yeddugaza nga bali mu kukolagana na shaitaani step by step so baganda bange ab'ebitiibwa esente ze mulina ze mwagula mwaga amasimu ag'obulabe okumanya ng'abantu bakozesa bubi emaali omwalimu waffe mwalimu kiti saballah musaasire yakola omukolo omusiraamu saballah wemba mpasa gwabampa kale olabye okumanya ngono omusiraamu mutiitiizi nze njogedde ku kyokuwasa kwange naye atidde nga nze atwala ewuwe kati gwoli yogera gwe wenjogera masiga nti ngenda wasa leero toweraliikiriza mukyala wange naawe nkyalinayo gaapu naawe musiraamu ontiisiza nnyo atidde inshallah tusasi yakola omukolo seekakiti wallahi nga guli ku mulamwa baali mu nnyumba nga batimbye abagenyi abaze bansonga okumanya nga shaitaani erina effujjo essimu zino oziraba oba midiya basitula omukolo gwa seekakiti ne bagupureyingiramu endongo emabega bwe nalaba vidiyo nenga bastagfirullah ate mwalimu yato bamutomezza batya mwalimu Allah n'amulwanira olutalo abakikola ne bavayo nakola vidiyo endala bane mutusonyiwe omukolo gwa seekati kwali kavuga konna wabula nakozesa simu yange eno gyolaba osobola obbakinga apo oluyimba emabega ng'oli ayimba ku mumwa ng'essimu n'erufumya vidiyo nga wabaddewo endongo ku mukolo seeka neyejjeerera naye oyo yakikola yakozesa simu abange music ali haramu nawe munamwagala muddamu ali haramu music era Allah abanga kuwadde ekyengera tojoganga Allah okola embaga enyuma nti kuli music wallahi nakola ku mbaga etaliko music nagikolako ate no seemu netuseka netulya enkoko buli kimu twakikola ekyokumukolo netuvayo nga tunyumya omukolo nakatukyagulumya tekwaliko ndongo yonna gwe just kutegeeraako kwe kuliko obuzibu nolowooza mbu ekutabaako music tebinyuma ekyokubiri ekikuyisa omuntu ku mukolo gwayagala music nga gwe togera tekawo music kyekyaki kubanze bw'oyita nze Sulaiman noyita Shinqiti noyita Abdulaziz noyita Hashim oyise Hamida oyise Latifa nga abakyala tebagala music abasajja tetwagala music nga twagala just musajja anyumisa bigambo nanywa gati omubaka yagamba nasoma hadithi netuseka embaga tegwa nemukomboza abantu wamma mukola bu budget nange nabukolako naye abagala emikolo emisiraamu muve ku budget omuntu akwata emitwalo egi n'agikuwa bw'otuuka obaga nti mugyeko endongo n'asituka owaayi tulina olaba ku sente zaffe gye zaalaze owaayi nze temumpanga abanga bagenda owasa tukole funa akasente yita abantu 5 n'eri abantu 5 tosobola kulisa abantu 5 makago abantu 5 tenti eba yaki ebyuma bibira byaki entamu mpangisa yaki olina abaana waka 12
oyisa abagenyi 5 abaana bajja kulya nga bagenyi bamaze okulya fumbira abagenyi mu ntama ya bulijjo esowani koolisiza abagenyi bulijjo kobolisiza abako empombo gende nze jangu nina ebitooke nja kuwa empombo zabwerere endagala zeŋŋamba endagala zabwerere okola omukolo ogusoboka weewala abantu aboononefu kuba beeki baleeta mu mikolo zino nalaba ku mukolo ng'omusiraamu yagamba saagala ndongo nakola buli kimu naye wallahi abantu aboononefu baagala obwononefu bayingira saawa emu nga tebalaba ndongo ne bagenda mu nearby town ne bapangisa ebyuma 3,000 nga bigenda kukola kiro kasita bwatya ku makya ne bazingako ne bagenda osaagana abantu aboononefu naye ng'omukolo gwali guganye waliwo ebitaliiwo naye nga bagamba tuweddemu tetuyinaamu muneya embeera tugende n'ekiriwo kasita endongo baamanya ntegenda kujja asatu baagafuna ate gaava mu muntu osaagana abantu abaagala omuliro baguteeka mu buli kamu akabayamba okuyingira muki saba Allah atuwejjana mbanga ategeeza ni saba Allah tujje ku nnyimba kubanga bagenda mu jjana tebeetaga ki nnyimba saba Allah atuwejjana atuwonye omuliro saba Allah atufuule emikwano gye atwagaze Qur'an atutamye music saba Allah mu mitima gyaffe awaatuula akaagala ennyimba Allah akasiimuulewo atuuzewo akagala Qur'an saba Allah atusonyiwe bye tukola nga tugenderedde ne bye tukola mu butanwa saba Allah atulaga abawalimu abakoola abantu abazza mu muliro tubategeere tubeesambe saba Allah atulaga abawalimu abayita abantu bazza mu jjana tubasembere tukolagane nabo saba Allah atuwejjana atuwonye omuliro wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.